Abayizi ku ssettendekero St. Lawrence nga bagenda maaso n'okweteekateeka okuvuganya n'okwolesa ebitone ku mukolo gw'obuwangwa oba guyite Kalikyogala ogugenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'e11 omwaka 2025. Bano be tusanze nga buli omu yeetalanga Namutale omunyageko ente nga n'abandi bagamba nti tebakyagala ngatanya ku biwanga ku ngeri gye beesunzeemu olunaku olwo. Kubamu be twogeddeko nabo batutegeezezza nti beesibye essatu kubanga ebbiri ziyinza obutamala okulabika nga basitukira mu sseddume w'ente. Abaana bategese bulungi, ab'amazina bakikoze bulungi this time round. Aba skits they are ready. N'ennyimba mugenda kulaba bingi ebipya okuva mu Busoga cult tulina bingi. Era nga bwotwala neno abaana bali ku ground bali mu kola practices tulina abalungi batukwasaganya era nga tuli betefutefu kubanga tuwangula era ne guno omwaka ngaffe badefinition. Me and my team, we prepared very good. We organized some cultural activities and up to here we think everything goes well. Abayizi okuvaako mu mawanga ag'enjawulo gamba nga Sudan, Congo, Comoros, Somalia n'abalala bakwolesa obulombolombo obw'enjawulo gamba nga ennyambala, ennyimba, amazina, enfumba ey'enjawulo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Wano we tuwubyeko olubu lw'ekigere ku yafeesi etuulwamu akakiiko akatwala abayizi ku ssettendekero ono okunoonya ku mukulu atwala ebyobuwangwa n'ebisanyusa nga we tumusangidde ng'obudde bulabika bumuliiridde ow'ejjokolera ng'ali mu kwessa mu lw'engabi ng'enjuba tennagenda wa Kiwalabye kulya ku biwata. Wabula taleme kutufisizaawo kadde n'atutottolera ebikulu eby'enjawulo ebyetololedde ku mukolo guno era n'asaba buli muyizi agwetabeko. Kalikyogala gwo nga gw'omukolo twagutegese omanyifu Abafirika tulina ebyobuwangwa bingi. Kati Kalikyogala tugitaddewo twagala kucelebrating ebyobuwangwa bineeno. Tulabe abagisu n'okuyiga tulabe nti abateesa bakikola batya, Abaganda mukikola mutya, Abasudani mukikola mutya. Kati twagala tuleetewo unity mu baana. Kinajjukirwa nti omukolo guno gwa mulundi gwa 17 nga gutegekebwa era ng'ogw'omwaka guno gwa kutambulirwa kuzimba obumu mu bayizi naddala abavaako mu mawanga ag'enjawulo. Wano omukulu atuula mu yafeesi evunaanyizibwako abayizi ku ssettendekero St. Lawrence oba muyite Dean of Students naye aliko ensonga ez'enjawulo z'atumenyedde ezeetoolooleredde ku mukolo guno. Mulamwa gwa kulaba nga tutumbula oba tugatta abayizi abali mu ssettendekero abali awamu nga tubagatta wamu nga buli omu asobola okutegeera obuwangwa obw'omulala na biki ebiri mu buwangwa bya buli eggwanga eriri mu kitundu kya yunivasite yonna. Tusuubira abagenyi abakulu ab'enjawulo naye omugenyi omukulu gwe twakonfaminze ye ambassador wa Somalia mu Uganda agenda kuba omugenyi omukulu tugenda kuba naye. Obumu ng'ekimu ku byokulwanyisa ebiyinza okumalawo obusosoze n'enjawukana mu bayizi ba ssettendekero St. Lawrence kyeyolese oluvannyuma lw'okutegeka omukolo ogw'omulundi ogw'17 ogw'obuwangwa oba gw'oyinza okuyita Kalikyogala nga muno abayizi okuvaako mu mawanga ag'enjawulo bakwolesa obulombolombo n'obuwangwa obw'enjawulo okusinziira buli omu gy'anaabeera aviiridde. Olwo nno ne kyongera okuteekawo obumu mu bayizi ba ssettendekero St. Lawrence. Grasslow TV, Freddy Gamuzukulu wa Nsamba, Amafeffette.